Mbadengezaako bwenzingazinga amazambi gonna mpuuga gakoze ng'ate ne mission gye baamuwa emulemeredde ndabira ddala ng'ali ku bunkenkena nnyo n'okusinga ffe kyova olaba ng'essaawa eno mpuuga wa busagwa na nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna kubanga bwe nga baakuwa omukitimbe gw'omusimbi okole mission nga Kyagulanyi akulemye okusuula n'ekibiina nga kikulemye okusuula ng'akozesa buno obuvubuka bwe gonna mazike mukategedde akatekako obugalubindi akakanula amaaso ng'enteepama mission eganye kitegeeza nti ali ku buzibu nnyo era mweraliikirivu nnyo kati obusago bw'ayina ali ready okugenda n'omuntu yenna kakati Alan kyeyakoze okweyambula omuguwa gwambadde mu bulago okwogera amazima kyabadde kirungi nnyo nga bw'okiwulira weewaawo mwe abamu abaagala okusirika muyinza okukiraba nga kyabadde unsafe era kyabadde nga tekigwanira omusajja abadde asobola okuba nga atulugunyizibwa mu kimugunyu nga tetutegedde olwaki nti abadde living witness mujulizi alina obujulizi obw'okukunala ku nfa ya muganda waffe Segirinya okitegeera kakati okwogera kukamusumuludde kubanga bambi abadde tawera nenga wo omutunuulira bamanyi okusoma embeera y'abantu omutunuulira olaba omuntu ali innocent ng'alina omugugu gumutuulidde nenga anoonya wagwekikulira teguliwo mukama mulungi Kyagulanyi yamuyambye n'asobola okusumulukuka Alan tabadde safe talibeera safe paka nga gavumenti ekyuse abadde tali safe nga tali kubanga abadde bujulizi obumala ku tulugunya n'okufa kwa muganda waffe Segirinya so ekyo kyakoze kyamusumuludde nnyo era kyamuyambye n'okubanga tajibwawo mu nkukutu nga tetutegedde njagala okujjukizayo akantu kamu lwaki Sewanyana yeetaaga obuyambi kati era twetaaga okugatta engalo n'okutambuza videos zino zimutuukeko omwami oyo nannyini bwino abamujjukira ebyemizannyo abakyala muyinza okubata mumanyi nnyo naye nannyini bwino mu byemizannyo era yayagala kwesimbawo ku bwafufa mu kwagala okwesimbawo ku bwafufa alina ebyama bingi bye yagezaako okusaba okulula ebyali bikwatagana ku mwami Magogo kati olw'okuba nti yali tumutute mu direction yeye ey'Amagogo nenjagala okuggyerayo nti Magogo kati ye munankani wa birangirangi oba gomuyita Madamu Sadoline Anita Mongi kati ate nannyini oyo birangirangi yakolagana ne mpuuga okusobola okusaanyaawo omukulembeze waffe n'ekibiina kye kakati awo kapazo ngenda kakulekera basobola okumuleka abeerewo oba nedda kapazo kankakulekere naye nze ngenda kusaba tugattire wamu engalo tumuyambe afukutuke emisinde mingi nnyo afukutuke eggwanga ekitali ekyo abaana abalemeddewo mulambo ogutambula kubanga bano abasajja bagezaako mpuuga yatwalidde ddala trend oba kuba erya mukama we lyakozesa nti tayagala kuleka bujulizi olaba akutte ba Gaddafi abatalina kibamukoze just kwogera kulaga nti balina resilience ekibiina tekijja kukola tekijja kugwa mpuuga nakulaga nti agenda nabo paka Masaka akireewo naye ate ono gwe baaliwo nga buli kimu akimanyi baluka mission nga buli kimu akola akimanyi Segirinya he's a living testimony wabula bwasigala e Uganda mulambo ogutambula kakati ku nsonga ya UPDF Act etambula speed ngalopu waffe yagambye ekyamazima njagala okugamba yagala komyawo court martial amazima okukolera etteeka ly'amagye omuntu atwalibwe mu kooti y'amagye nga osinzidde kuba nti ayambala kawunda suuti olabye ddala nga banoonyeza Kyagulanyi n'akola ki manti kawunda suuti bajje nondowooza bibatera okukola ki okuzeesala ng'ebifaananyi ebyo byenkuteereddeyo waggulu so tetuyinza kiwakanya era nkakasa nti toyina kyogenda kuwakanya era mbadde nkusaba tukwatirira wamu tugambe nti ba MP bano tubeesonyiwe tebalina kye bagenda kutuyamba okujjako just mu group discussion yebyo ebya WhatsApp na biki tekibagana kuboogerako naye nga tolumba mubaka nti alina kyagenda okutaasa to confirm to you kakase nti abantu bano babeerayo naye nga bali vibrant abasobola okulwananya ebintu bikyuke basirise busirisi era gyo mwalabye omukulu akena oyakangudde eddoboozi abo bonna bakozesebwa dda okusuula ebibiina naye yagenza okulaba kyetugendamu ekintu kyekikyasinze okuba ekyobulabe era yakangudde eddoboozi abasinze okukangula amaloboozi bebo betusuubira abalina obusobozi okulemesa gavumenti okukola ebigundi ebyo abalala bonna basirise babadde wango gyekolopo so target njagala okimanye nti ya mukulembeze waffe
era bagazizaako engeri yonna ey'okulaba nti bamusuula mu butego Mpuuga yalemererwa naye balemeddwa okumukwata kati ng'oggyeko akalulu ke tutunuulidde oba akalulu akabafuukidde ebirooto eby'entiisa kiyite nightmare abaami bano balaba nti tebalina ngeri gye balina kukakkanya abantu tebalina ngeri gye balina kukwatamu Kyagulanyi okuggyako okuteekateekawo embeera eyinza okumusuula mu butego Government bwetuuka nkikakasa gana amateeka ge bakoze amateeka ge batadde mu buwandiike ne bateekako n'emikono nkukakasa nti gagenda kuba gazingazinga bo era be gagenda okutulugunya ffe tegalina nnyo kye gatukosa mwalaali ng'oggyeko nti kati bakikozesa okwagala otukkakkanya n'okututeeka mu komera nawe erinaaba gazetted ne muligenda mu kye tuyita Uganda Gazette ekibuzo kiri nti senga gavumenti ekyuka endowooza yange ngamba nti tukwatire wamu twera abasobola okutuusa amaloboozi ku mukulembeze Bobby ebintu ebimu tusobola okubyabandoninga ne tubisse ebbali Bobby tanoonya red color nedda that is a symbol ekintu ekisymbolizing colors z'ekibiina kyaffe Bobby tagenda kunoonya red beret okufuna obwagizi nedda nange kennyini naawe omulonzi teweetaaga red beret okutiikinga akalulu weetaaga peeni etalina kale oba yellow oba red tutiikingisa bbulu si bwe kiri so ebintu ebimu nze nsuubira tusobola okubyavoidinga ne tubireka for purposes enjawulo neebeera mu kubanga manyi nakyo bagenda kimugaana masses ze tukola nga akuba campaign bagenda naye already abantu bategedde ekyokukola era kati oyo alinga Mandela nti ne baba bamusibiddeyo nga Kyagulanyi ali mukomera tujja tiikinga obupapula nga Kyagulanyi oba ali mukomera naye nga tagenda kubeera mukomera olw'ensonga zenjagala okugamba nti kati esaawa eno oba bataddewo military oba court martial oba UPDF act ng'eyisiddwa kati naffe tulina okweteerawo amateeka agagenda okutufuga amakakali abiri two civilian tough laws abiri esooka twagala amagye gakwate ku Kyagulanyi twagala tetugenda bakuba tetugenda bakoze ebyekisiro okutiisatiisa ng'abaana bato bagyeyo ebikokolo babyambadde ebyo byakijega mugende mu Nollywood oba Hollywood muzanye firimu era olabira ddala omuntu akola ebintu nga Loko yagamba ekisajja kikola ebintu out of excitement ng'ekyana ekito okitegeera so bakwate ku Kyagulanyi teri dduka lijja kuggulwa ekyo nkikubuulira teri business egenda kutambula entambula zijja kucyankalana kubanga business ezisinga okukola mu kibuga ekyo nzikakasa zijjuddemu abasajja ba agency baabwe zijjuddemu basajja ababaaka bano ekyo nkikubuulira eggwanga ligenda kyankalana ebyo etteeka balimanye nti lijja kubeerawo bamukwate batekozi court martial biki ebintu bi red beret tusobola obisa ebbali biki byonna naye nga basuubire muliro ku muliro teeka namba 2 zanyira ku kalulu kaffe ojja kunoonya ekkubo kye twayise protest vote ojja kunoonya ekkubo eryakuleeta yonna gye wava oba ani akutaddewo mujja kunoonya ekkubo gye mwava ebyo bye mulowooza nti boda zijja bataasa abataddewo UPDF act okomyawo court martial nga mubuzaabuza abantu bakiryowa tugenda kulaba gye munaayita kubanga ezo boda yonna busi awateege wali abasoga wali abayimbaali wali eno Katuna Rwanda ejja bakumira erife tujja ku masaidi yaffe tujja kulaba bakiryowa gye muyita okulaba bakiryowa gye muyita Museveni asobola okuyita mu bbanga tetuganye kubanga ye ayina ennyonyi ey'obwannannyini ng'omukulembeze ne kakasa naye waba atolontose n'adduka eyina weekoma kubanga tekolera mu nsi ndala